This is Inside Out. Ekya Bobi Wine kiggwerawa poliisi emugamba ekungana tuziyimbiriza yagamba nteekwa buteekwa tugenda kuba batiyagaso is rocked by, it will be rocked by chaos. We shall never have peace again. We should bless ourselves for tear gas, and the government should put in place the right police. Prepare them. Why? Now that they have seen Bobi Wine is pulling crowds. Can those people communicate? At the expense of yours. Where can you address? I want somebody to address a gala. I just have over. I will jump You cannot put yourself on galas. So whatever we million associating with the youth. Wapi. Baria bagenda mundu bagenda mundu, and Bobi Wine is more entrenched mugalis. Why? Why is it that abagenda mundongo za Bobi Wine basasula? Nga abayimbi aba government okujja ko nga bagabye cards abantu bagenda. Kitegeeza wale wala bekopo Bobi Wine jala se bavuga nti abavuka bagobye Bobi Wine kubanga ali desete zabo. Naye minister bamuleta ne baleta minister mbwe Masaka bamuleta yali desete zabo. Kakati abavuka bano aba Bobi Wine be bali mu butale. Be bagobeddwa ku myolo, be bagobeddwa mu kuvuba. They were feeling at the pinch of government. I'm telling you. But when you were sent by waves away, Navagamba. Can the Bobi Wine be strong enough? Hey. Nagenda master. Ataka nerukwagaze. Kugambi nerukwagaze. Ati wategerera omuntu justification. Wategerera omuntu justification. The media monitor ani. Even if you look at the way TV stations operate, nti Bobi Wine item ya Bobi Wine yesembayo. Because maybe Bobi Wine aliya mu main gundi abantu bagenda. Look, you see, listen. Yebasembyayo abantu basigala nga babirize. Balinda Bobi Wine kiye. Ayogomiza aluwa lyerisembayo eggule musonyo keggule lyelijja okusembayo. Ekyokubiri nti ayina mu Buganda people were disgruntled. Era Abaganda bazibu nnyo. Abaganda baba batinze ekintu nga bakukyaye tobasobola. These younger people are mobile. They can even pay. Beteeka ku boda zaabwe babiri ne bajja balabagala. Ne bajja balabala yaki. Naye nga eza government, you have to pay them. You have to provide buses for them. Transport and land. Yes. Kakati oyo tomusobola. Olaba nti bwe yavumye bibi nnyo. Have been contained by the media. Contained, they're justified. Kakati ne bajja bafuna bano worse situation. Nti bano balukwago bwe balabi nga Bobi Wine is raising crowds. Nze nkuga nti crowds ezo zaateekebwawo some people in NRM balage nti Bobi Wine is more popular mukozi tamusobola. Museveni akomewo. Nze nkuga nti Museveni bwakomawo nga temwadressinze ebiruma abaana abo. You are faced with an age gap. Okujja okusina endongo n'abavubuka tekikufuula muvubuka. Era bane baganda MZ ngaasaza endongo osira mu status yo. Nkubuulidde tekikufuula muvubuka. No, address their concerns. There must be a minister for youth development. Ate sente nga tazibu. Mirundi oyagala nti tear gas ayinza okuba agenda kuddamu. Anti bulira tear gas wanagira wali wewati. Tikaakati bamaze amagezi. Nti bano olwalabye Bobi Wine nga raises. Who else? Are they going to be escorts of Bobi Wine? Nabano aba FDC gye babadde bakutte nga tekola ki? Tekola. Omugoba bw'esomuluzi. Omulamuzi. Toyinza kujja mulamuzi mugisu. Asale ogwa ndala mafaali. Really? You see? Nze mbatulire baga this is eriruda. Akomuntu sikati. Judge is a neutral.
How? They are not partisan. When they are given the country stinking judgments, very controversial judgments. Kakati banaba balika amaanyi. I want to tell you, bayina omuntu omugezi nnyo yabakoleddemu abo baalukwabo. Nti when you take a case to court, you must abide by the court's ruling. Because you had the options of not taking the court. And you chose to go there? As alternatives. This is what Kufu said. Kufu in Ghana said, of all options, not the demonstration, what? We decided to bring the case of election disputes to court. The court has pronounced itself. We must abide by the court ruling and wait another election. Kakati bano baakimyeyo ki? Omulamuzi n'abagamba mbo temujja kutuuza delegation conference waliwo omusango bwigiri bibeera 10 ng'oli aleeta abalamuzi b'Uganda bali wano nti bano bagamba eki any serious judge would say the earlier delegation conference yaliwo challenges. 2 gundi yabasambira nnyo speaker to reject a directive to replace Semuju. Bali wabidde n'abalekawo. Yes, nalekawo Semuju. Banandola baba kuba bagezi baligenze mu court to challenge the powers of the speaker. Bakikomyawo. Ono yali abategeeza what would we do? Bwe tuba mu company law, if the directors refuse to call a delegation a shareholders company AGM. 1, you can go to the register of companies in Ajita on the behalf of the shareholders. 2, after the elections, but director appear by cheater returns, you go back to the registrar and put their names. The signatures are accounting as good. In politics, I don't know how it is done, but I think it follows the same. Unless the speaker doubted or nullified the elections that brought these people together, that brought them into power to effect changes, speaker yasoko bakuba nebata muwakanya nono yali ogezeeyo n'entweyi n'atuula n'entweyi omuganda yajja okutwala ekifo kya muganda munne musiraamu munne yaswadde nnyo yaliridde embizzi naye n'ataswala misa nattuka uju political career yaswala abadde aswamira ekifo kya nganda n'okikkiriza ekibiina kye kitufuga kyekyamuwasiye yakisaba yowa problems hankalingi nze kyembaga this man is a lawyer, you think he does not understand the law? Baagala nnyo ebyogenda nange bampadde obukulu omanyi babifuniyako ebweru ebintu byo nali sibimanyi nabano be bagamba nti baadvisors bo bamanya nti owebweru taito tagikola ki oli amasaali advisor wa president, very important job. Senior presidential advisor kati gwe singa kyo tova ku oli bwatuula singa oli obitegedde singa tova ku nnyonyi singa oli yitale oli bali bameka media is 200 bali bameka media nkolagana n'abana abangobye singa safa bangolidde obubato abampadde they were after me era siriguleetinga abaana bange yali ku myaka 10 yali agenda okufa sifudde bakola buli kimu kyonna poisoning me starting magic gundi dota wange ne bamutemu gundi musalu bati mukazi wange ne bamulumba Mirundi. Can I work with these people? What next for Bobby Wine and then UP? That is baziyimiriza Bobby agatujja zikola mujja temujja bajja kujja kubanga the two Lukwago ne Bobby Wine they are Baganda. Baganda ready for confrontation. The Baganda ready. The media says bamutidde. He must continue. NRM does not have people who can say, who is going to risk his neck to defend you? Who? Even your history. Even a fool like me. A stupid man like me. To risk my neck again to defend this government? You would not. Me. But you are the only one left. We do Mbajida Sidi. Ndi musiru nga mange mugamba nti anga atambulira ku miggo
nti luli watakula abantu omugambo otya ng'otudde mu mmotoka ya gavumenti olina mmotoka ya gavumenti kagikulaba mu mmotoka ekola ki gyenteekamu amafuta it can also be a burden giteekamu amafuta mulimu abaserikale babawo ekyemisana babawalawo enseesi njagala nnyo fulambo yanse yokubeerina mmotoka omutali mafuta n'abaserikale beweesasulira waayi anti ndowooza bakikola kinneme kikutegeeza conflict tewaliwo ayagala okunjooga ennyo anjoogere ddala nzize ewaffe nfe nzize ewaffe oba nzikiriza obujoozi mukolere lwampaka ekyokuleeta Lukwago Besigye okuwa Lukwago wa president wa FDC anti kati kitegeeza ekibiina popular yes Besigye rubiru mukamba buli mbadoza nti olukiwedde linda Lukwago atandika okutambula mu Buganda ate gavumenti erina ekizibu nti tusobola gana meya kutambula Lukwago agenda kutambula nga what if nga meya w'Ejjinja yamuyise meya munne ayina okugenda this is kubibana ba gavumenti ne babateeka mu dairemu Lukwago is confrontation ajja kuprovinga tebamukubanga koti ya gas tebamukwata obusajja yali abivuddemu Besigye has now got an opportunity twa kampani Lukwago jamulaba naye ali confrontation nkugambe nabagamba nti omwana w'ewaka omwana wa myaka 4 n'akuba olugine lw'eggula omubbi tajja nanyola amanya luli bwiki everybody has known nti eriyo a large percentage of Ugandans who are disgruntled. That's why one of the reasons I support Muhoozi nti Muhoozi can counter these people bavubuka banne. Do you think Lukwago can put up a formidable force in this country? Linda nti Lukwago tie agenda nkulembeze we FDC tie agenda kusabirako Jinja Kampala mukadde takibira Allahu akbar Allahu akbar nti agenda kusaba gendi Kibuli takibira zikube nti Lukwago ssentebe we FDC agenda kulambula daring which is going to force Bobi Wine also to be mad. Not to be anti-Yeruza, walking. Museveni an old man. Does he want to see the bodies? No, he doesn't. Why? Does he want? Why do you submit your retiring? Does he want to leave a country in political turmoil? No, he doesn't. Does he want to see injured people? And what they want most, what he doesn't know. Museveni, what he's overlooking. These people want to provoke him to power the young into town. Are you sure? I'm telling you. Chovolaba, nti abasajja bali bagezi. Babeera ne paramilitary e Kenya. Tojja kulaba amaje ga Kenya. Fanya fujo wero General Service Unit. Amaje tegajja. Amaje bulire gajja ne imegi ya Muhoozi. Amaje bwe gajja. Bwe banoonya. Kati kye bagamba. Bwe banoonya. Mutabani we they wanted to provoke the army into the fracas. Yes. Kakati kankubuli. And blame it on Police ekuba abantu emiggo. Nga police nayo yennyini. Eribubi. Bagisazeeko sente. And the inside out. You see. The Yosefu Tamale I'm a honest man. What I thought Jomutujoze nnyo abakola Mirundi nolaba abatwala amakutiya nolaba abatwala ntuguyi n'okubeera embwa naye ng'omuntu ogwo yakubonyabonya ne famire tufukamira ne tukulima tukolimira omuntu ogwo this man must go home. Why should he support Muhoozi? After getting the money, this makes me mad. Somebody wants to control me for what? Tikisoboka. Ndogera ku Google. Nyongera ku are you hidden? Does Besigye, that's Bobi Wine and Lukwago really put up a spirited fight against each other? I'm telling you, you will see it. The issue is psychology w'abantu. Look what a woman. Omukazi nga mulungi ayina respect mu mutulya ne mutya najja mu bbaala okukola oba mu dduuka the first person to follow her
is a border man. Ate abamutya. Nedda mumutya gwe muwanga otya rejection. Anti omukazi nti omukazi bw'agaana omanyi ne mukazi aŋŋaana ne bw'aba anyumya bunyumya oga nti era agamba nze ovaawo nti ekyo nakigaana ne bw'oba yenna ng'alina kyakuhumiliatinzeemu n'alwawo kakati kyenkubuulira testing has already been done by Bobi Wine nti na bano bazze bategedde nti there is a large percentage of Ugandans who are disgruntled and apart from the Prime Minister, tell me an aggressive person who can risk. Kubanga whether you like it or not, never chiva, but Museveni watu kama 2031. What's got the miaka imeka? Hata funye. Ngozi kuva jozi, avana ni bata somo. Mari yangeyo nani again. When will I recover? The only thing which can recover is restore my dignity. I have an interpretation, Mirundi. You're a political analyst. But then was anti Nandra Mafabi ne Oboy. Bakubye Lukwago ne babafulumya ate bo be babafulumya bano batudde Katonga kugambye recognition yenkulu waliwo mu nsi kye tuyita a government in exile recognized by who recognition ani oyo Nandala Mafabi ayite mu kibuga alaba bamukubira jjambo bo batono nukuvuga emmotoka bajja kusukuma nsukume bakanyuga enkoko bakanyuga you don't know Muganda when Muganda is excited. Muganda is intimidating. Omuganda. You think Lukwago can become a political problem here? He looks weak. Let me tell you. Ani aleta crisis. Abaganda nga bavudde masasi nga bagabeeramu. Crisis endala yali ebadde wano ya Bobi Wine nga bamukutte. Omanyi mwegali mu nnyumba bankubuule. Nze Bobi Wine oyo lwe bamukwata bamuteeke mu kayumba k'embwa. Bamuteka mu kayumba kambwa naye bamuteka mu kkomera kayumba k'embwa kati naye Tumukunde yaweereza abantu ku Twitter, gentlemen, my house is under arrest. Yalabayo omuntu wazi Tumukunde yalabayo omuntu arresponding aba visual be bakuba. He was arrested by mean looking operatives. Ate mean looking batwala batya command. If they were mean looking ni busajja kulumonde bulirako kinagisi. Smiling minister in the dog. How can somebody smile when he's facing serious corruption charges? Kakati ekyo niyo tebulina magezi mutwe weexaggerating ebitali. Nze nalaba abaana Mirundi olinga nti FDC zengulu ngate buli mwana nti FDC nkubuulidde Nandala Mafabi ayiteko mu kibuga pawe eri mu kibuga muri center. Let me tell you, Kampala mukadde we wali mufoti recognized by who? Museveni bwaleeta motoka abe Kampala mukadde tabayita mukusibuluka tabayita paweri government recognition eri luddawo Kampala mukadde people's recognition eri luddawo Kampala wano. Yes, how many people go to Kampala mukadde and who go to Kibuli? Nati Lukwago ne Besigye tebalina ssente. Nandala alina ssente n'oboyi balina ssente tezibula anti nabo bwe banaategeera nti babakozesa bagudde. What's the purpose of giving you money? Ng'ogudde obudde musu. Yes, ate oyo omusajja guno Besigye yagala n'akwata pawa asalako obulago. Asalako obulago? Tasobola. He said that no, he cannot. Omusajja oyo ankubye nnyo. Besigye cannot say that. Bwe yakyogera nenkwata pawa Mirundi musalako obulago ankubye nnyo ne kati osalako bwaki nga ne benkodire tebansasudde. Ekati lwaki osigala obakolera mulimu ayagala nze tukubagana n'omuntu omu ayagala okunjooga nagana okunjooga ate siri muwagirako omuyika bwati yabonyabonyeza famire yaffe tokera ntumukolimira. Tulina kati FDC bbiri, FDC Katonga, FDC Najjana erwefa nkubuulidde erwenaafa Najjana nkumbi Katonga. Lukwago ne bwagenda embaali nadda mu muzikiti abasiraamu abafuna Lukwago, these Muslims, a Muslim leader, oba muntu yenna Muslim ali awo, reminds them of the Idi Amin days when they held the power. Muislam biba bye bimu. Chobola kuamini, was it Islam or was it tribe? Ngabasajja bakamulike basinza nga Moses ali amaani. Museveni yagoba Moses ali kukuzimba omuzikiti tisente baziridde
n'aleeta omukatuliki Joseph Mondo. So weebuuze ku mulembe gwa Amin, was it tribalism, Kakwaism or Islam? What was it? It was Islam at play. Tribalism. Kakati oyolukwa. Where does this leave Besigye? Lukwago takes over here. Besigye ajira kuono. Besigye ajira kuono former leader of FDC. Kubanga nze nabagamba lwaki mulwanira omulambo. Still away the copies away. Mulambo gulwa. FDC. Nabaga mulwanira mulambo. Abakazi babiri bengeginga into legal battles. Ne badya ne sente. Zibali badde basasula esente okwerera abaana baabwe. Ne bazimalira mu legal battles. Kenya family ya Gundi Mbuyiko Inange yaleko bugaga bwizi buweddewo ku factions. N'omulambo ne bagutereka ne muliisa abantu emmere. Why don't you sit with the cops? Kakati mwekimufunyeemu nti Birigwa waliwo abawa amagezi gwe mutamanyi. Birigwa yasooka kubeera anti-Lukwago faction. Yes. Yakyusa atya? Birigwa akolera ayina Omuganda ayina instructions yazijja. Gundi ani Haji Nasa Sebagala yalwana ne Semwogerere. Nasa Sebagala n'omulala bamuyita ani muntu awulira. Bagenda mu America ne bajjayo sente za kibiina. Semwogerere n'aziwanga. Tizakuzimba kitebe. Sebagala ekibiina yali yakiyuzaamu. Naye Kakungulu we yamuyita ewuwe ayina omulala gwe yasangayo. Namugamba nti Abaganda basigaza akantu kamu akadipi nako kayuza. Kakake basigaza nako katwala. Abaganda balina channels nyingi. Nti era Museveni ekintu kyafunye ekitali disputed. Why? Kizimbe ky'abataka. Why? Buli mutaka ayagala okufunamu. Bano ekibadde kibalwanya bakatikiro baani nti toyinza kukwata buwumbi 9 kugula poloti n'otalyako. Kakati ebyo ebisigadde byonna Nabbusa Ssebuggwawo yabiina yeyakoze. Besigye teyakoze bubi okwenyigira mu bintu bino. Yakomyewo. Muwanga. Kuliki. Muwanga, you are fair to understand one thing. I have told you. Nti they were itching to join the fray, not to give. Bobi Wine was emerging as the de facto opposition leader in Uganda alone. Nga ne Gundi wingi zizo zili extended to areas yali takola ki. Kakati baba kitegedde. In case utterances za Bobi Wine zimuvirako obutatambula. Standby generator Lukwago ng'ayingiramu. Vayo. Lukwago kati standby generator ya Bobi Wine. Ate bali bananda bamugamba Besigye yalatutwala Kiganda yizimu ne mwe mumanyi ndi Kabaka oyo akola nnyo emirimu kwa yatere ayinza okukubira essimu naga nti why gwokola kino kati politics is influence. Political power is influence and advantage. Omuntu ayinza okuba nga ayina influence ye. Gundi Archbishop Gundi Cipriano Lwanga yakube embali nakubira Sebagala essimu remain mobilizer ekibiina kya DP kiriko banyine ekyo. Okay, FDC yonna ng'ekibiina mu ggwanga kiyinza okudda engulu nga kiyita mu Lukwago. Lukwago asobola okuza ekibiina Lukwago azze naye kufuna limelight. Whether as using FDC leadership. Nganda ayogera nyenje nezigwa. Nganda is going to be very powerful. Ayogera kituufu is powerful. Muto ali articulate mugezi ate kakati ati ye strategy nzi nti Nganda si mwangu kumuwa sente n'ava mu kintu. So mumpipi ogamba nti Lukwago ajja kuyita na FDC enzo obutadda ngulu. FDC edda tugenda nti eri mu evening yayo egenda FDC is going. Nkubuulidde nti Abaganda baga nti omulalu bamusibye essanja. If the mulalu has been intimidative without Sanja, wrap him with the Sanja and see. He becomes more mad. Kikyogambya Lukwago okumuwa obukulembeze bw'ekibiina whether legally disputable tewali ekitali disputable. What is important is recognition. Agenda okugenda wakisega bagano kola olunaku lwamu. Olaba emmotoka ya gavumenti ya miliyoni 4 yagikwata n'agitwalawo. Ewakiseka mu bagikanika abatagimanyi. Gwe mu kifo ky'okuba Lukwago
nti avuga emmotoka ya miliyoni bimeka Bina. bo bamulaba achievement nti this is why angadde ofuna opondo is the least paid man ofuna opondo naye yabasinga oba defending in many cases abenaalemu abagenda ku panels opposition bebabaleeta ku mukubo n'okubawa ekyokulya. So Mirundi, you are telling me as a political analyst nti making Lukwago FDC party president was a smart move. Yes. Ate nga fono waffe taweereddwa time nti muhozi tasobola kuvayo yadde okwedefending. Is a soldier, is a serving general. Whatever he does is highlighted. Kakati gwe how can you say ti Bobi Wine ye atambula buli lunaku atambula kyovula nti waliwo amateeka mu ssente nti bagambe debate eddeyo ono tasobola ono. So Nandra ne Amuri ati basigazza ki kati bakole ki bayingire naale anti you see politics is numbers. Can this wound Nandala gate abagiso bali bameka agenda kwisiba kwa president he has declared if Nandala is stupid let him go beyond bugisu 0 none of the two. He has declared presidential ambitions agabesi yabadamu galirayo wali kinga besige national political commission wali kinga besige mukiga apamba kiga bameka kubana baganti when you look at Uganda's politics abagena mu nsoko bali bali abafolonasa abanyarwanda abaganda bebasanga yabali mu forofoto wa federal abalamentinga and the bakiga the banyarwanda went back home badayo the folonasa people have been in power for 40 years baliddeko yes kakati the baganda bo bali mu forofoto federal abo bote muli abo bawe bagabe pirao kakati kitegeeza who are the agitators for power de bakiga bebatana ekikwatamu again de bakiga anti nti abagenda mu nsiko bali bamwe those who are agitating for power abakiga era bebasiza okuba Museveni twabo amateeka gagenda kusazaamu Lukwago kubanga their election was after a court injunction. Where does that leave them? Oyo nsiko nnene yawasa abakazi 7 kulaani beetakkiriza bayinza obba mujjako abasamba bagenda bamujjako ate batya bagenda bamujjako abana omukazi akkiriza bwalonemu abana bayagala bwabanga amaze omufumita mu nga kabalagala ani agenda omulya. Hey, you can make something impossible. On the inside out ebiri munda byetukuwa ku Mirundi waliwo abagamba munda nti gavumenti eno eteekateeka Nobert Mao okubeera speaker wa parliament yaddako. What's your take on anti alina okuba mubaka wa parliament? Yes, agenda kuddayo yesimbewo akomewo ekyenkubuuza nti abasoga muga nti otezeebona akirimu yetakyagala. That's the problem you make. Nti bakubye omusajja wa Bank of Uganda ne bagamba buli gwe bayogerako wa Bank of Uganda akubiddwa. Why? Yet the man kept it quiet. You got this man from America to deputize a senior governor. Wali omuguluminga ki balina obujozi mu mitwe tebalina mannerism at all nti ye yajja kubeera ki deputy bw'oba nange bye baali baagala kukalina kalema n'olutwe lwako ontekeko omulala waggulu nalijeko benyondo omuntu omu State House. Don't humiliate me, I'm not humiliated. No, making you a deputy is how? Dismiss me. Wazalibwa nalinjoko benyondo nkaso omuntu waliwo ebintu byeta humiliating amu munno. I'm telling you tuyinza gamba mukazi want to fuck a house girl ebyo mubijoga abantu balala nnyo era baliyolazinga mistake ne bamujja nawe. You must go to a new visa. Nze to go to a new visa. Me nzere masomo gamwe agwabujozi tikiriyo kati sikyakola bintu ebyo. Committee, yes, there is an assignment committee. So the you chikola. Need to be in a particular job, but
You are deputy press secretary. You can deputize. Kirunda Farouk is working very well as deputy. A man like Mirundi to stand up with my arrogance. You stand up. Why don't I go home? What is that? Your home? What is there? You have suffered. Yes, I have suffered. Yes, with my arrogance and dignity. Do you eat arrogance? Does it feed you? So you eat arrogance. It's not Museveni who does this. You think Museveni could humiliate Kada? You would humiliate Lumumba. Until Lumumba, former Secretary General, you were minister. Without a portfolio, without a job, without a headed. Why don't you run away? Even Kadaga, why don't you seek for an international job? What keeps you here? Negundi Kazibwe. By the time Kazibwe was dropped as the vice president, there were very few women. Very few women in this equation who would talk Kazibwe. We are anonya PhD oka to qualify for international job. What about William? Nito kuma huwa no bakuyite chikati former vice president ngatuli mu government former vice president now minister of state for babikola mu Israel retire start a non-government organization. No, where does we this should give leave our Nobert people Mao, who chose to align if with it is a proposal nti abanoza n'okuvoola nyalo yafa bateeka okusasulwa ekintu kyabwe waliwo ekibulamu tebali yaabwe. But maneuvering, you maneuver when others are also maneuvering. Nkugambye nti most of the problems facing NRM are internal. So if you are planning to put Mao as a speaker, bano abalwana abalala bamukkiriza kuba nti olutalo. But the man abandoned, he left his political party to come and ally with you, to come and work with you. Doesn't he deserve something? Mange yakuba amagulu ne bagamenya. Babanje ogwo uli ayogera. Until recently abasajja ne bagamba mwana muwe sente. Ngende nkola ebyange mbadduke. Ndibanzira kukola ki? Okay. If I get what to do. Mu myaka 7 nkomewo banjoge. Let us forget. Ekyokubiri nti the emergence of Muhozi ina kyebasomeseza abali balowooza nti kyabwe bakirina wano. Can't Mao be Muhozi's speaker? It can be. N'okumunoonyeza akalulu mu Northern Uganda. Umanyi the Northerners ne Easterners bangu okufoojinga naba alliances. Bangu. Why? They were once in power. Amuntu yalabako ku power abawisi nayo tebawa Museveni kalulu. Ate nga Museveni yabakolera oluguudo lwa Kolas kutuuka mwalu. Where do they vote him? Bamanyi tibajjeno tebalina kye balina. Bajjeno gwoyogerako n'amafuta awomba mawombi. Obwajjeno baabulabako ku Mustafa Adris. Bakkano baabalabako. Ekitegeeza to deal with somebody yali abaddeko ne power si kyangu. Kakati abanoozana baali babaddeko ne power ne bagiraba. On the inside out. Yes. Ne bategeera being near power and being in power. The Mirundi. Ng'oggyeko okubalaani addako katuleke speaker aliko. Now let us rate Nobert Mao the individual. Would we make a good speaker? Ngugambe, the issue is not capability. Oyina ababaka ba parliament ebikumi binanga more than 90, almost 90 babo. Kigongo Gundi managed to preside over parliament when he was a businessman. Yulani kakati kingobolera nti bwe mba muyogera ebintu ebyo nti Mao ye next speaker. Ono deputy abatunulira ati nti yeye yajja kufuuka deputy. Abumulowooza. Ayina obujozi. Ono kano kali mambo nyina okubeera ate wansi. Ndi musezi. Allow me to lingi kola nko binyondo omutwe nkasa omutwe. Ndi can humiliate me to be what? Chobula nino nagana. A general cannot become a platoon commander. Where is deep this? Tuba tusigalidde ku kiiko obwo. Assignment si. Kumpita kugenda nga waliyo lale. Nenjogerera mu bantu. If you had behaved well, wandibadde bwo. Si bibi. Ate banyamanya. Ate bali babimpa. Amanya mushiga ne bava mu. Bagenda mu FDC babajjayo. Kana kabinja kabana abavuyozi kali kajja kumfula nala disinya kapiripirinya. Ndeli ndaka. Hakujunga ne kakutosira ddala kubona disinya kapiripirinya.
resist here abana bagana okusoma oba n'emmotoka oba n'amafuta oba ne bodyguard omanyi bagayina gundi bodyguard benda bawana wetuli enkoko nga yina aba bodyguard bana yina avamu n'ali abantu ne basigalawo nga beeyayamu nga bayina ebijanjalo byabwe bayina kyebakubesa soyinza okulwanirira go ebintu twabibala dda namala mu gavumenti emyaka 14 teri kifo kyesikolanga ku valuation gavumenti ya Museveni tewali ali comfortable abajja ne bazisokolayo ne badduka ne bakwata gwe ne bakusiba abaana basibanga ku bimeeza kati baba obwara DC abakateregeeri babagawadde bakoze ekirya nze na status kati ng'oyo tulaba kati ng'ali e Masaka nzisobola kugenda zisobola kukola bwala disi e Masaka site anti okay Kampala nabo sibukolamu I can be transferred somewhere else nze baneka nkubuli muwange Mirundi osiba mu Kampala nze njagala kwekolera bintu byange era bwe neebaka bwe nti I blame Amelia Kyambadde because Amelia Kyambadde namubulirirawo nti the way he was brought up sisoboka discipline Amelia naye bamujogera ku Minister of Trade ali kunyumiza ne bamuniyamu awo kituli kyali awo Amelia Kyambadde ne bamuniyeramu ali kubuli Amelia Kyambadde teyalize ku bwa minister Amelia Kyambadde alina master's degree obadde gundi principal private secretary look for another job era ndani yali aba duka obujozi duka ng'okyali mu vali era nze nagamba Amelia Kyambadde nti Amelia ranawe bakalo mwana na muyimbi namuswaza Amelia ranawe why bulwoberanga mu kintu n'olaba force ng'abadde ayogera the president n'omuconvince ku bintu 8 ze ku mukaaga dduka ekitegeeza eri force ekutwala ekukendezeza Amelia nimuka duka badduka edduka Mirundi nga tumaliriza naye tumalize ne Robert Mao DP eruddawa mu kuteekateeka obuyinza obuddako no deputy liyo you see mwekibakola obubi names are not political parties names yes DP is my fear is a political party that has been banned get many chances of revival Obote banned political parties in 1969 in 1980 the Democratic Party bounced back stronger than the earlier one. Neka kati Mao bwaba agenze nakyo nafa nakyo desi tekijja kudda. Kubanga ebintu byonna bigenze biggwawo. These all the political parties zayina where to retreat in case of danger. Nti mu Catholic Church muki. Kati bana abaana bemulaba bano. Mirimu tebafaayo buli mu Catholic oba oli muki. What they want and the youth are good. Nti by the time Museveni came I was in that 20 city. Is Mao still wasted? Is Mao still appealing to the youth in this country? Mao. Tuyina kye tuyita mid-age crisis. Mid-age crisis kati omuntu aweza emyaka 55 alwala mid-age n'apaminga enviiri n'asiba empale egundi n'agenda mu ndongo azine ayagala akaddiwe takaddiwe bali bakulaba tinaye Mao yalina emyaka emeka tuwulidde Mao emakerere waliwo byotalimba kakati tesinza kulimba nti ndi mu 5 batabani bange nabazanda ndi wagumu abo bemeka ne bopaminga enviiri nawulira Mirundi obanga ndi mu pifo abo batukaddiya nnyo the man has been around tujja kutuwa ekiseera muwanga nga ne betuwogera tebabiwulira nga tuweddeko nga n'ettaamu zaabwe tebakozesa ebisoko byabwe tobikola ki bowa bakutukolera ratings nti omusajja yawulirwanga nnyo naye kati tewakyali amuwulira ekituyamba ffe to update ourselves nti knowledge is knowledge. You need to update yourself. Yes. Yes. Knowledge is knowledge. However old I am in many cases abakadde abalamuzi ba America tobalaba bali tabakadde you a judge for life abagundi abachina be bakola wigi y'abalamuzi why nti you look at an old man who pass a sober judgment checha bambaza wigi abachina be bakola wigi be bakola galubindi in case a judge is going to sentence somebody to death tamulaba mu face
n'abamaje abo balaba baggalawo nnyo bateekako wig n'ebiko bw'oti omuntu esasi n'omwetegereza okuggyako ezo kkala zaabwe eza papa abalamuzi bambala paapo ezo zo bazireeta mu 1668 nga bakungubagira agonde Queen Mary ne babyambala n'ebyo bikofiira ne babiteekamu wuulu nga wandiga mubisi era ekyo bala nti ekenya ekenya ekyaji tekimweta Kenya babijjeeko babajjamanya how much money they bigula bagambye biveeko tradition eri yali endala tebikyakola kakati bapasa bambala bigawuni. Okay, in this era Buganda erabika evuddeyo FDC Lukwago Bobi Wine azze mu Nuupu can DP bring mukasambidde that Muganda there to talimu abo bayonooneka abo bambidde bayonooneka yassa abayindi nadde naye bafunyemu njojo katemba simulimu bafunye eki basajja bafunyemu abaddeko mu East Africa akoze oyo basajja gwaitanga muddu olaba ne mukazi we yafa ne maganda ne bamukubira emizinga nagenda yakubirwa emizinga ffe tetubireeba ne mumuganda nti ffe tetuba tetubiraba nti nagenda takubiddwa emizinga eyasinkanya Museveni ku kabaka n'amaganda du oyinza n'okusanga nga negunte bamukubidde emizinga nadduli kubanga I think tewaliiwo a committee that determined who should be given this, who should receive. Lwaki mulowooza abantu nti Buganda tefiiriddwa nga tefunyemu nnyo? No, kyenkugamba kiri kimu. Mwalina speaker emyaka 10. Ojja kusanga n'abalala. Deputy speaker emyaka 10. Vice president emyaka 5. Yesu si eyo okubeera n'omusajja ebbanga eddene si kumuzaala mu baana. Tulina ekituyitadde policy of activity and the policy of achievement. Manyi entalo zibalwanyisa. Nze if I'm confident with the choice okudda mu government n'okumpa sente zange abana mikwano gyange balowooza ondabako ne mukozesa mukundabako kasofuna sente zo ogenda n'okola nti ngomawo mu politics waabwe ayimiridde ku bujozi tebadda mukundabako ngenda waffe kwekola byange omanyi with money the money they are proposing if it is true bamanyi mbawulira with the money ogaggawalirawo kati mukwano Kayihura akomawo mu government okole naye ogula buli kintu kyonna ogule mu lunaku lumu ogaggawala so gweyagala sente kukola bibi njagala se I don't even delay for a minute. I don't delay for a minute. naye bibi biki byosobola okukola oba sente ne nali siina olaba omusajja maze emyaka 10 watundanga mawuli ku street tegakyatunda yali kyenkubuulira I had many things. Naye buli wamu n'omulenzi n'ayingirawo yakakwata biliyoni za 14 ng'azikwata n'agenda nazo ezange z'akozesa. Lwaki bo baziwaye? Ajja n'azijjawo. Lwaki tebazikuwa ggwe? Alisasula. Lwaki tebazikuwa? Alisasula. Tukeera ku makya ne tukaaba ne tukola tutya. Kuba nsire kye nabakola toyinza okuddira munno kubanga musajja bo nabo tebukola is talented waba ali talented ne wamu they are punishing me because of my intellectualism because of your character. Let me tell you. Togonda towuliriza tofugika towulira ndiko yagala kole nawe ne muhoza ja sola kola nawe I detect it. You are too hard. Muhozi muwagira kubanga bamukuba be bankuba. Do you think I can work with him? Hey. India. I'll be already. You're not going to work with him. Mwagala ko security. Bintu yote. Muhozi mwagala ko security. Encha wafuka president akufula press secretary todda yuko. Hapana nkuze. Ate buli obango yagala okuleka record toddanga gyovudde. You become a shadow of your past. I thought you would be a good press secretary for. Nti nakolera kitawo nawe kolera ati ku myaka emeka. Abakadde tuba n'entondo. So government ya mgozo ina muchi. Kumona abana family yange jebenye mu government ngonde appointment letter. So kubesose mutwe. What? I want to retire. You retire? What are you doing? You were retired. Joseph family yange nagimalirawo ddala. Mirundi. Kukyalo ne batusekerera. You were retired public. Na baba wagiranga mu 7 bawo. Katonda nyambi empale ne sakuwa biraka. Wawulako ekigambo retired. Si walanga ko sente mu bank. Singa babitwala do singa kyalina kantu nakamunsi. On the inside out.
ne Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Mirundi. Abantu batugamba nno ku mukutu nti Mirundi abanyonyola bulungi ate nanyiga ebintu bitabivaako. Kuki? Reaction is everything. Nkubule toyinza butanyiiga. Muwanga walina ndagaano ki ne gavumenti? Gye nkutwaleko ewange. Nti I have to be under somebody nga yandagira ebyokukola. Let me tell you, a leopard, it knows that people kill it for its skin. A leopard, if it is swapped effectively, a leopard, a room is getting to take. Wherever it effectively trapped, a smearing a divaria, if I know you are fighting me because of my intelligence, Sijikuwa. Kamfe na yo. Niga nawe takuyambye tujijoze. You want to die poor but arrogant. Yes. Yes. No. Nakola emyaka 14. You were saying when the first lady. Oh wow. Oh no, you yabije. Alowooza njoka. Walero mwe tumumaliriza Zessa Simon. Muleke. Yanga Lutaya. This is Inside Out.